Coming to this game against Emikisa gya ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes okuyitamu okuzannya mu mpaka eza Africa Cup of Nations ez'akamalirizo gyongedde okukendeera bwekubiddwa Algeria golo 2-1 olwaleero. Omupiira guno gubadde gwa mpaka za kusunsulamu nga guzannyiddwa mu ggwanga lya Cameroon. Uganda Cranes gyekyalizza. Algeria have a chance and they hit the back of the net, but and yes, it is a goal number 1 for Algeria. Golo za Algeria ziteebeddwa Muhammad El Amin mu ddakiika 42 mu kitundu ky'omuzannyo ekisooka ne mu ddakiika 66 mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri. It's 2 against 1, 2 against 3 now, and again Algeria squares it and score number 2 definitely. Ate golo ya Uganda Cranes eteebeddwa Fahad Bayo mu ddakiika 88 mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri. And that's one back for the Cranes and they will celebrate this. Algeria kati ewezezza obubonero 15 okuva mipiira 5 era yeekulembedde ekibinja kino nga yayita mudda okuzannya mu mpaka ez'akamalirizo. Tanzania eri mu kyakubiri n'obubonero 7, Uganda eri mu kyakusatu n'obubonero 4 ng'ate Niger yeesembye n'obubonero 2. Uganda Cranes mu kibinja kino egenda kusembyayo kukyalira Niger mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno, ng'ate Tanzania egenda kusembyayo kuttunka ne Algeria mu mwezi gwe gumu.